ovunaanyizibwa Allah wamuvunaana bw'anaagenda mu maaso ga Allah. Ngenda mbiwumbawumba muyinza okukaaya n'ennyo nti seeko osoggodde nnyo, ngenda ngezaako biwumbawumba. Ensonga eyokusatu eyokuna, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaziyiza omukyalo okubaligira mu maka g'omusajja bw'abanyigiriziddwa asabe bamwawula agende, kibayita khulu. Yagamba fali yasalu lkhulua, yeekubira enduulu nti nsaba kunta ku musajja ngende, naye tabaligiranga mu maka g'omusajja. So nga mwebali abyana abaana basatu si babo, tanyiga naye nga ye alowooza ligenda kukoma wano, ogenda kusasula omusajja mu maaso ga Allah. Musajja n'abonaabona n'abaana, abaana bali mu siniya 4, naye ng'okimanya abaana abo baana ba musajja wa booda n'osirika. Bakenya kuba mama Amina, omwana ono galina mwembaliga z'akasimu nga mulaba bubi. Lwaki tosaba n'ogenda gy'oyagala okuzaala? Musajja n'abonaabona ku school fees ono eyabula, n'embeera gye mulaba eri mu nsi etali nnungi. Omwana oyo atali waawaka omufiirako nga tannafuna school fees totereera. Kati atakasoma oli awo, omwana agenda kukola ntya bigezo, omwana gw'ogganirako omwana wa booda. Lwaki omutwala gye bamuzaala? Ega tazaaliranga mu maka g'omusajja, kika mu bika by'obulyaza amaanya lyatagenda kubuka mu maaso ga Allah. Tebaliimu. Abo mulaba balina emmizi. Kyova olaba omubaka bwe yali ayogera ku bikemo ebibalimu, yagaba balina ebikemo bizibu tebamanyi sitaani. Kubanga sitaani tuyina edduwa gye tugisomera, Allah n'agikutaasa. Teriyaayo edduwa wadde neegi yatuwa ku bantu abo. Omubaka n'atuwa aya n'atugamba nti inna min azwajikum, basajja mmwe abakkiriza, ya ayuha alladhina amanu, abange mmwe abasajja abakkiriza, inna min azwajikum, abamu bakyala be muwasa, wa auladukum, n'abaana be mubazaalamu, aduwa lakum, balabe bammwe, fahdharuhum, mubeegendereze. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ebigambo ebyo bisatu bitegeeza kintu eki, kwesonyiwa. Oyo abayita adu yabatonda abamanyi. Ekigambo adu akikosa ku ssaani. Daga nti inna shaitana lakum aduwwan mubin. Kyekimu kyakoza ku mukyalo oyo. Ayina emmizi tamanyi ssaani. Otuuka okufa mu lumbe ne mubyanga nga tayogedde ku mwana. Isaafa alqatla, baba yasunguwadde asobola okutta. Oyo tikimugaana kukwata mazzi n'agayira omwana wa mujja we, era nagamba nti omwana yagudde mazzi nga simanyi naye nga yagamukubye. Tekimugaana kukuwa butwa nojja n'onywa akatunda ng'ali mu azikaali naye nga akimanya ali mu kukuwa butwa oveewo. Oyo tekimugaana kuwagamba mwana we, kubanga bayina enkwe bagatta n'abaana baabwe ab'obuwala, naye agenda ku poliisi obagambe nti taata yankute nenfuna olubuto, naye nga akimanya omwana we avudde ku ssomero ng'alina olubuto. Anoonya bakusi batwala emmaali. Gavumenti yammwe neekusalira emyaka egiri mu 3 bakuggalira, ogenza okuva eruzira ng'emmaali yonna agitutte. Bw'ovuddeyo nazzaayo omusango nti azze alina obulwadde, nsaba batwawule, naye agabana erisigadde akulesse. Oye mukyala, Allah gwayita adu. Gwe gw'ogwirana buli alina ebiviiri n'owasa. Olaba ow'amahipusi n'owoowa, ogenda mbakyala 9 ng'owasa. Oyo aboogerako abagamba yakutonda abamanyi, abajja mu lubiriizi lwa Adamu. Tasobola kugamba kigambo Allah nga takimanyi. Nagamba nti wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa inna Allaha ghafurur rahim. Ebyo byonna bitegeeza kwesonyiwa. Bw'osalawo okwesaddaaka ne weewaayo n'omira ppinu owase, ebimugumiikiriza Allah ajja kusonyiwa. Ne inna min si bonna, ne inna min abamu mu bakyala be muwasa aduwa lakum. Bayinza okugamba nti abakyala mbanyize nnyo, awo katukomaawo. Ensonga eyokusatu,
ku nsonga z'amaka oba ez'awaka. Agamu ku makubo sallallahu alaihi wasallam gaatulaga oba gaatuwa agaleetera okuzaala abaana nga balongoofu oba nga balungi, abo be tunaaleka mu nsi bakole eddiini ffe nga tuvuddewo. Leka twetoololerawo ku maka biidhini taala. Agamu ku makubo obusiraamu bwe gatuwa ne sallallahu alaihi wasallam agaatuteerawo agaleetera okuba n'abaana nga balungi, enkya n'ova mu bulamu obw'ensi ng'omwana asobola okutambuza eddiini nga ggwe. Ekkubo erisooka kayfiyatu al-ikhtiraafu al-mar'a, kayfiyatu al-ikhtaalu al-mar'a, butya bw'ogoberera oba butya bwe tulonda omukyala. Oleme kulowooza nti ojja kusiŋŋaana omukyala mu kiraabu ng'azina bulungi ayina amahips owase, wabula oteeka okugoberera amakubo ago agayitibwamu okufuna omuki, oyo enkya gw'ogenda okuzaalamu omwana n'atasa umma. Sallallahu alaihi wasallam yawasa omukyala gwe bayita Khadijatu bintu Khuwailidi. Yagenda okuwasa omukyala oyo ng'ayina abaana be, n'amuzaalamu abaana 6. Omukyala oyo bamulabira mulabire, famire yaabwe nnungi n'ey'omubaka nnungi, ne bazaala ekkula ly'abaana. Bwe yali aleeta omukyala we owookubiri, olwo ndeeta abakyala bazaalamu abaana, bwe yaleeta omukyala gwe yazaalamu omwana ava mu Misiri bamuyita Mariyatul Qibti, oyo yazaala Ibrahim. Ne yayungula delegation y'abakyala bagende mu Egypt bagende beetegereza omukyala oyo. Ya hadisi egamba nti ikhtaaru linutfikum, bakyala mmwe bwe muba mwagala batabani bammwe bawase, mutambule mugende munoonyeze mutabani wammwe omuwala gwagenda okuwasa. Fa innal irqata dassas, amazima omusaayi gulondoola. Bunaalaba ekyeru ekirina ebiviiri ekirina amahipsi oyinza okuleeta ekiri ky'abantu. Kyekireetera delegation y'abakyala basookeyo bagende banoonyereze ku mukyala, bamwetegereze, bategeere entegeera ye. Mulimu abantu abamu nga famire entegeera yeesulise, famire yonna teri mwana yayita pittu, muwala omulaba mulungi alina amahips naye ng'obwongo bwesulise. Gye yasomera okugenda okubuuza nti baalaba afunye mabeere bamugamba nti Amina agenda ofumbirwe, kati ate gwe gwewayoola. Najja agwako kafeera ataayita P1, olwo endeku n'ensuwa zigenda okuzaala ekicupa. Delegation eno egenda bibyo byenoonya, ebuuze entegeera y'omukyala, ekyo kimu. Bagende bategeere empisa zaabwe eza famire, kyakubiri. Beetegereza omukyala ekikula kye, oleme kulowooza nti buli ekitambula bakiwasa. Naawe omukyala oleme kulowooza nti buli musajja ayambala empale bamufumbirwa. Kubanga mwebali abakyala ng'ekikula kyabwe si kirungi, nga bw'onaamuleeta ntumuzaalamu omwana, omwana ayinza okukusobera nawe wonamufumbiza. Mwebali abasajja nga yakulanga akabega, kati n'oleeta omukyala ng'alina entobo nga yakinu, mugenda kuzaala kye? Bimwetegereza, oleme kulowooza nti buli azunga bamuwasa, naawe omusajja oleme kulowooza nti buli alina empale bamufumbirwa. Okwetegereza olowooza nti Kasimu omukyala wamwetegereza ntamwetegereza. Mwalabye eddiini ye, twalabye eddiini ye, ze empisa ze twazitegedde, eno muwase. Bawasa mu famire nga nzaazi ne mmamu ebika nga tebizaala. Jjajjaawe yalina abaana 2, kojjaawe yazaala 3, taata we alina akaana kamu, bakaja tazawwaju lwaduuda alwaluuda. Basajja mmwe nga muwasa munoonye obuwala obuto, ate muwase mu musaayi oguzaala. Mulimu famire nga si nzaazi, ebanoonya gwe tiwabinoonya n'oyoola. Oli mu kiraabu olina gy'ozungire n'olaba ekiwala n'oleeta, mugenda myaka 4 tazaala, n'ewaka tebazaala, okitegedde myaka 9.
n'emize togimanyi naye akuliiridde capati agenda mu pulayi kumpi 6 n'otuulaawo n'ozooza ngira okwabika tembayina oyo gwatwalirako basajja banomba abala amasuuti nemugenda ekabaale myaka 6 aganudde amaaso lwaki wamuleeta otumala kunoonyereza nga mwagala okuzaala abaana abalongoofu abagenda okutaasa enkya umma tumale okunoonya ani gwe tugenda okuzaalamu omwana ekyo kimu ekyokubiri Allah bw'amala okuwa ezzadde n'olirabako mujjukire nti abaana mu Qur'ani Allah akoze ekigambo hiba ehiba kitegeeza ekirabo ekirabo ekyo kiba n'ebitendo bibiri waliwo aleeta ekirabo ng'akiraapinze naye ng'addidde raapa ya bbeeyi n'ateekamu akalabo nga ka rayisi raapa ya 2,000 n'akusabikira akakopo k'olukaaga gwe n'okikwata ng'omanyi olina ogulabo gunene genda okusumula bwoti ebbaasa mu mwaka 10,000 nogira okwabika kati Allah mu Qur'ani yagamba nti lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi yakhluqu ma yasha ebiri mu ggulu ne mu nsi byange bwe mba ntonda nga bwe mba njagadde yahabu liman yashau inasa waliwo famire mwenteeka ebirabo by'abaana nga bawala bokka temuli mulenzi n'oku wayahabu liman yashau dhukuru waliwo mwenteeka ebirabo by'abaana abalenzi nga temuli muwala n'omu aw yuzawijuhum dhukurana wa inasa waliwo gwentabikira ne muwa abawala ne muwa abaki wayaj'al liman yashau aqima nyina gwendeka mu nsi nga tagenda kuzaala mpaka lwalifa kati Allah ayita abaana nti birabo lwaki abayisa ebirabo nannyini kuleeta kirabo asigaza nga akyayina omukono munene ku kirabo ebbanga ly'omala nga tonnafuna migaso gya kirabo era oli waddembe okuleeta ebbaasa nagamba nsonyiwa eno ebbaasa kwe kubadde erinnya eyo gyembe n'otamanya gyatutte yeebaddemu omutwalo oba gyakuwadde yerimu sente nnyingi nannyini kuleeta birabo asigala akyayina omukono ogukyusa ebirabo Allah bw'akuwanga omwana akyasoma mwana muto oba tonnaba kufuna migaso gya mwana ono mpaka ng'omwana omufumbiza omufunemu ejjananga bikira oba nga amaze okuwasanga alina byakugasa kati Allah bw'amala okusaddaakira ekirabo n'akikuumira kyosookerangako ekyokubiri ng'oyagala okireke mu nsi nga kiri bulungi arrahma lahum ekirabo kino kisaasire nnyo oba abaana mubasaasire nnyo n'okubaagala bw'oba oyagala oleka omwana mu nsi anaakusalira edduwa omwana anaakulowoozaako wootali omwana mwagale ate musaasire abaana baawumudde mu bayina naye olunaku lwe baatuuka abaana n'obayita bonna mu nnyumba n'obagamba mmwe ejjambiya mugiraba neeguna omuggo musanga nganyudde obutunda bwange kasimu abaana bo bakumira ku jjambiya olina ekisa omukazi akuba abaana ngaalinganga akuba ababbi omwana yavudde ku ssomero wiiki 2 naye enkovu z'ayina alinganga omusibe sallallahu alayhi wasallam mu baana abaakulira ewaka seeka yabagambye Ali ibn Abi Talib oyo yakulira waka muganda we ddala oyo baawula taata naye guba musaayi gwe era hadithi mawuja bagamba nti ya ghulamu sammillah kaali kaana nga kali anaga mwana gwe bw'oba oli emmere gamba bisimillah waqul biyaminik bw'oba oli aliisa jjo oyo mwana ali mu makaaga akulira mumwe omwana owookubiri yakulirawo nga tamuyinaako na musaayi ya Anas ibn Malik bamuleeta muto naye atuma Anas awantu mwana muto amuwadde ssente abeeko waagenda Anas bwe yatuuka n'asiŋŋana omuzannyo gw'abaana ssente n'asuula nadda muzannyo baalina omuzannyo abawarabu abaana baabato nga bakola kissaako ne bakuba ekipiira bwe kyagwanga ku muntu nga bagoba mu layini mbaka n'alinda Anas nga tamulaba n'atambula najja n'amulumba bwe yatuuka we yali n'amuyimirira mu mugongo obwana ne buseka Anas agenda okukyuka bw'ati ngo mbaka amuli mu mugongo n'ayagala ate nadduke mbaka n'amukwata bw'ati bw'atambula ne Anas amutwale wako obwana bwajja bumugirako bamusse n'amutuusa mu nnyumba namuga nti Anas sente ziriwa nga taziraba
namugamba anasiddayoza nnye bwe mbanga nkutumye malanga kuleeta bye nakutumye walam yadribuhu qattu nga tamutaddeeko luyi wadde okumusuna gwekisobola otuma omwana ku luzzi n'ekidomola mu abeena ekyamukyalo n'omukebera nga tomulaba n'ojja ng'osooba mpola n'ogwako waali n'oddayo era ewaka mpola n'ofuna ejjambiya n'ofuna omusekuzo n'obisiba ku ppiki n'ovuga n'ojja noga ndi Kasimu jangu wano omwana ajjanga akankana ati alaba ejjambiya alaba omuggo abakyalawo be mulaba atuma butumi mwana mu nnyumba kibiriiti omwana ajjanga atambula n'omunnyo n'akwata akaso n'akamutema ayinza okukebera envaaze ng'ekifo ekimu takiraba naggalira abaana mu nnyumba era ngenda bakuba mwogere ennyama we yalaze ennyama eyo baagiridde kubanga naawe ogibba bakulaba arrahma obusaasizi okulumirirwa muddeyo ewaka omwana ne bafubutuka ng'abaana balinganga abalabye omusirikale abaana bayingira obuliri ne bafuluuta mu ddakiika egi nga n'abaana kyayi kubadde banywa n'omusiŋŋaana nga waali nogabana abaana balazeewa nti obwedda beebase nga naye abagamba maama waabwe mutabuliki abagamba sibasanganga ku tivi yange nojja n'oyita nga teri mwana anyega abaana bakutya oddeeka nga tewali kyetaago na kimu tebalina sukaali tebalina munnyu tewaliwo kibiriiti naye byonna babyagala noddayo eka n'obukambwe obutagambika olutuuka mu ntebe ng'ojjayo akasanyirizo otandika ekirevu buli mwana alingiza alinangala malayika ejjamu emyoyo oli kwazika subhanallah 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 omukazi n'atuma omwana okuva ku muto nga talyakunyega oba oliawo nga batuma akaavula genda ogambe taata teri munnyo ke batuma tekoogera buli muntu akutya abafe oli sitaani oli ki temuliimu bw'olutandika ekirevu golooza biwedde toyogera na muntu omukazi gy'aveeyo ng'awulira agira okwabika taata Kasimu teri sukaali banaye temumbokole mutusabe nnyoko naga muddu asaala essola ttaano kyekigambo kyazzeemu abantu be olw'obwavu obutajja nga tolina ssente n'okusaba ebintu mu kiro kyekigambo ky'okubyewo okigamba abaana bo ebyo gye muva n'olaga abaddu nti oli waggonjebwa nnyo oli mutabuliiki gwe mwaziinyi naye ng'ebibeera mu nnyumba yo teri akolola no oyinza ani akolodde Kasimu tya Allah mbaka kyagamba sallallahu alaihi wasallam nti olunaku olumu nakyalirako mukwano gwange n'abuuka abaana be mu mulyango n'ayingira mu nnyumba abaana baabavula n'ababuusa ebigere nensula abaana ba sahabi mukwano gwange omu ku omu bwe mbanywegera bwe mbazzaawo nembuza mukwano gwange nti abaana abo babo naŋŋamba nti bala ne mubuuza toyinaako mwana wa muganda wo nti bonna baana bange ne mugamba nti inna allaha ihtarimu rifqa ala qalbik allah yasikambula mu kifuba ky'okusaasira toyina mukusaasira man la yarhamu sagirana omuntu atasobola kusaasira baana bato muffe wala yuakiru kabilana nga tawa bakulu kitiibwa muffe falaisa minna taba musiraamu mulungi gwe siba oli abaana okubanga bw'oyagala teri mwana asobola kwonoona n'omusangula wabula omwana olabanga ekizibu obuggulira n'omwana ayavula mugere manju lwaki obagoba omutabuliiki aleesa akanyama ke tayagala kasokoola nga waliwo alaba noggala oluggi ng'omubbi nyina bye maliriza omaliriza ki oli mu nnyama y'olya wandibadde ogiyiridde mu kkubo n'otagireeta kale neekuunyako eyo rahma ekyokusatu nga mwagala tufune ezzadde eddungi mulwane nnyo nga bwe musaba Allah okututaasa istaatifu lfaqir ekikemo au fitnatu lfaqir ekikemo mu bikemo by'obwavu kireetera amaka n'abaana okwonooneka obwavu obususse obwavu buleetera omusajja okwegaana abaana be obwavu buleetera abaana obutakulabawo
omwana akutunuulira naawe n'omutunuulira mwana muto wa pittu ne naalaba obwetaavu gy'oli nga talina omwana akeera ku makya essaawa 2 mwana wa pittu n'atandika okulonda ebyuma ng'olaba agende mu tawuni okweyiiya talina sukaali waawaka tagenda kulyawo mmere mwana muto obadde oliawo nagamba nti kabaaya olontema naye akuyita kabaaya gwe kitaawe naakugamba ebigambo byonna ebinene ngolyawo kanuda amaaso kati ngenze ku bbala bw'osanga neeriddewo tonnoonya ebbala nga tolitegedde okweryawo tokitegedde ne nga gw'omuzaala yabijjeewa mwana yatandise obuyaaye nga muto bwavu abaana bangi bafumbiddwa nga tebannatuuka nga bava maka g'abasiraamu bwavu omwana ali ku ssomero omwana wa senior 4 n'omuta n'agenda n'2,000 ayina ebintu byabwe abawole batajja kukugamba nti taata njagala ssente za kino nagamba taata mpaayo emitwalo 5 balina embeera zaabwe ezowa buli mwezi zatajja kukunnyonnyola ggwe n'oyomba ogagenda sirina ssente omwana n'atuuka ku ssomero n'ayoza engoye z'abalenzi ekivaamu bwonoonefu mwana muwala nika y'omunda ng'ayambala yunifoomu nga nika erabika bwe bamujereza ennyo essomero limutama aga kanfumbirwe bamaliriza bagenze Dubai kuba kyeyo naye nga amaka mwava mu maka gwa imaamu fitnatul fakr obwavu buleetera abaana obutakuwa kitiibwa na butakulabawo noddeeka n'oyita abaana nga bakuwulira n'ogenera ku luggi nga tali anyega n'oyita emmanju omulagamba naye obwedda temuwulira obwedda tukuwulira oyagala ki naye nga bakuddamu baana bo tebakwagalako sukaali tebakwagalako kyayi tebaki bakwagalako baalifunye dda maama waabwe yagenza n'ayiiya olinga kifaanani nodda mu kisenge olinda mawulire vaayo nnooli akamere ojosooba kubanga tolina kyewaleese olaba temulina nsonyi olya n'enkoko gy'osanze ewaka n'oteebuuza mutabuliiki gwe nti enkoko gy'ole yavuddewa enkyamba kusiikira ekibumba ne weebaza nga munaafuna kyasi nemuleeta kayita obunyama enkya bujja kumpoomera era nga babukuwa wabuguze n'oteebuuza mu magezi nti anaagula ennyama eno obwavu buleetera abaana okuyiga emize nga bato maama waabwe ayinza okukola akawoteeri ku kkubo ng'ate agenda n'abaana baabwe obuwala abakulu ayagala omuteeramu sukaali akwata ku bbeere lya maama ng'abaana balaba ayagala omuwa emmere akwata kabina ng'abaana balaba abaana bayiga emize nga bagiyize lwakubeera ggwe bwavu omwana amala emisomo n'ayanjula abantu ku mukolo nga wooli olaba naga neebaza taata faaza yampeerera neebaza kojja oweegundi okunnyamba n'omuzeeyi asembye mabega ababuuzeeko gwayita omuzeeyi kitaawe n'oyimira n'ebirevu byo salaamu aleeku obwavu tovanga mu ssola nga togambye allah nti allahumma inni audhu bika min alfakri walkuful allah nkulajanira ontaasa obwavu n'obukafiiri bibi obukafiiri bunyoomoofu obwavu buleetera omuntu obutaba na nsa ogwamu ensa otandika okulya ebitaliibwa olya bwe batalya bakutuuza awatasaana omuddu obwavu muleeta mu woteeri nga bagiggala nawaayo 10 naga kasimu tukuwa emmere sikati ggwe naga munjireko bye munampa bamuwa ebijanjaalo mbakatamu ekiwunga mbaleetamu ebiwogo mbaleeta ebimmonde okugumba gwengege n'ogwennyama n'oli ogusozi bwe guti osiŋŋana musajja wa katonda ali muto oyo asinda afulumya amagumba eyo gyava nga amyusa amaaso nagaseka mbadde mpedde kulya bubi wandibadde oli endya y'abagezi gye balyamu baliirako amenvu n'afuluma ng'ayanguyirwa wamiza amagumba gabika 3 tosobola kumala ddakiika 2 mu toyireeti ovaayo wiiki 2 egyo ova nga omyusa amaaso gasalamu aleeko seka sibadde bulungi tobadde bulungi olya bubi obwavu musabe allah bataasa obwavu oyambala engoye ezitayambalwa omusajja omukulu n'okwata akasimu kakatooki akagenda emyaka 6 emabega koyina akamapeesa obwavu abantu bafuna amawulire essaawa eno agakagwa mu ggwanga tolina kyomanyi
bwewegattagatta ng'oyambadde engoye toweza kakaaga obwavu. Negwe olabanga emirembe ensi nagita genda mu ntaana bwe wagita kubanga tojja kugita ate ng'okyali wano. Allah kyatugamba ng'anyumya ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fawajadnaka ailan fa agna. Omusajja oyo twasanga mwavu ne tumugaggawaza. Sare Allah taasa obwavu. Abafunye ku ssente mufaanane ssente zammwe mujjemu obuggulu n'obukopi. Omuntu alina ku ssente n'otambula nga tolina njawulo naye muntu yeetikka. Mujjemu obukopi ofaanane kye bayita ssente. Oyinza okugamba nti ebigambo byange yatugamba Allah subhanahu wa ta'ala nti qul wal man harrama zinata Allah التي أخرجه للعباد والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أي آية قرآن سورة الأعراف. ما هي بقى شريوكم لبني موسى بالحرام جمولي ojiyita imaani ninga bwabwe bukwogeza ekyo. Omuntu alina ssente oli mukavitizi tekanyana nnamba weekwesa bonenga ali mu poti vuga ku mmotoka etegeera muve mu ssando mukazi wajja kumukola gira mu yeboyebo ejja kujja muwe ku ngatto. Abasiraamu mulabikeko bulungi muve ku sabbuuni ayoza. Obwavu kika mu bika by'obwavu. Eyeddwa mulabanga ey'okusaaga niyo omubaka agikubiriza nnyo basahabi bagikozese. Allah atutaasa obwavu. Allah bataasa obukafiiri. Kafiiri buleeta omuntu okunyoomooka. Mubalabe embeera zaabwe. Omusajja ajja myaka 8 ng'anywedde omwenge mu baana be. Baana ba buwala baana bakulu Profesa Mulamba n'abagamba ngenda bayiira amazzi. Ye gaayita amazzi musulo. Nga balowooza taata asaaga naddeyo obwereere era ngenda gabayiira. Obwo bukafiiri bunyoomoofu. Ojja ne suuti yo Profesa ng'ogyonoonyeemu enkya ne booza ennagisi y'omukulu eyozeka. Obwo bukafiiri bubi. Kati osabanga Allah akutaasa obutadda gye twava mu jahiliya n'osaba Allah akutaasa obwavu bubi buleetera amaka okwonooneka. Nga tebakulabawo oyogera tebakuwulira tolina ky'olina. Ojja kumukolo baga nti kati muzze genda tuyambeko enkwe mmanju. Omuntu yakatuuka n'ekkooti yo bakwagala mmanju n'ojjamu ekkooti n'ozitandika gy'oyasa enku gy'owosa omukyala. Obwavu. Naye olina olugoye lw'ojjoyambadde ne banoonya entebe onaatuula ne balaba tishaata y'olukaaga gy'okubye olina ku topu wansi gwaseno otaddeko akagundi gwawonaaka ne bakulaba kakaaga kujjiddemu kakati mugenda mu mazzi mami mutuyambeko bakwegayirira oga nja galeeta golowooza nti bakusiimye. Ekyo kyakusatu. Obwavu buleetera abaana okwonooneka. Ensonga endala nga mwagala tuleke abaana mu nsi Allah ng'abadde akuggyeewo ezzadde erigenda okusobola okuyambibwako abasigadde oba abaana abanaasobola okuyimirizaawo eddiini. Mwewale abaana okubalaga layifu esusse. Abaana bakuumira ku mutindo ogw'ebbeeyi ogususse. Omubaka yakireeta ng'emu ku nsonga ezireetera abaana okwonooneka. Era bw'okebera bannabbi bonna abasinga n'olaba layifu Allah gye yabanyigiramu yalina ekigendererwa ate nga bannabbi bangi bava mu famire abamu nga za bbeeyi. Oyo taata wa Ibrahimu yalina ssente. Oyo Azal yali furniture man. Kaana yabii'u al-asnaam kaana yasna'u al-asnaam wa yabii'uhu. Yali abajja masanamu naye ng'ate agatunda nga musajja mubazi ng'alina ssente. Allah n'ageza Ibrahimu n'amuggyea ewaka n'amuwangaaliza mu mbeera ey'akanyigo. Ibrahimu n'atuuka okuzaala omwana n'amuleka e Makka Ismailu nga talina wadde emmere yakubaliisa. N'agenda anoonye ekyokulya. Oyo nnabbi gw'omule gwe bayita Yusuf
ava mu famire ya kitaawe oyo ne Buniyamini taata waabwe yali mugagga Yakobo. Allah n'agerera nabbi oyo n'abula n'ava ewaka nga baganda bamuliddemu olwo bamusudde mu mazzi n'alondebwa n'atwalibwa wala ate n'asibibwanga mwana muto emyaka egigenda mu 3 nga limukomera. Oyo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam gwe muwulira famire yaabwe ba Hashimu bantu bagagga kubanga mu bimu ku bintu ebyamutaasa balabe munyiga nnyo nga jjajjaawo akyaliwo Abdul Muttalib baamutyanga lwakuba nti musajja basajja babbeeyi. Allah yanyiga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okulunda embuzi anoonye ekyokulya. Kyama ki ekyekwesa omwo? Omuntu buli lwalaba ku nnaku mu buto bw'akula ayanguyirwa obulamu. Bw'omwana wo kyana kya fittu okitwalira mu mmotoka mulimu apo mulimu amenvu mulimu amandaazi muli emigaati kiri omu ng'ejjinni kyeyagala n'otuuka ku ssomero n'osayo emitwalo 5 gyakulya toga nti akubako nga munkubira essimu kiringanga ekitiko kiri awo enkya ogenda kufa omwana abule waabeera nga buli waagenda tasobolawo wamukuliza mu bulamu nga bwakaserengeto. Omwana wo wa senior 6 kyaya amunywera ku buliri ayita omukozi nga mu nnyumba owulira mbaleeta furasa ku buliri nesiikira amagi ndetera amandaazi nennika y'omunda ey'omwana wo wa senior 6 mbajooza ng'otegeera oyo mwana agenda kufumbirwa wani tamanyi kuwaata tamanyi kwera tamanyi kwoza bintu talina kyamanyi neki abakozi bajulana kumunaaza mubiri gw'ogiyita mirembe. Eddembe erisusse lye tuwa abaana lireetera enkuza embi ey'abaana. Abakazi mwembi nga tuyagala kugambira ku mwana era omukozi omumukoonako oyo omugoba naye omwana ne bw'abaako jjo bye mu ntebe muleka akole kyayagala mwana muto genda okuba abeewombe bwe walekayo omulimu gukulemye gw'olowooza ng'obuulirira oyo noonye. Ago makubo mugamu agatuweebwa sallallahu alaihi wasallam agayambako zibayita tarbiyatul awlad okulera n'okulunda oba okuteekateeka enkya gye tugenda okuleka mu nsi be baana. Eyo paati emu. Paati ey'okubiri njagala tuneko biidhnihi taala njagala tubeere ku kye bayita kaifiyatu qabdu ruuhu almutawaffa wama yataallaqu bihi ba'da wafatihi. Butya omuntu bwajjuluka ava embulamu obwensi na biki ebibaawo nga bamalayika bazze okunona kye bayita omwoyo. Ntakasa bulungi nti paati esooso mugitegedde bulungi. Buli omu awaamuliraanye salaamu ng'olaba eva ku ntobo ya mutima. Oyo gw'oliraanye gw'owadde salaamu ng'enkya bwe bamuwa mukazi wo teweesika. N'abakyala abali eyo wa munno salaamu ng'oyo gw'oliraanye enkya bw'afumba naawe tonakuwala. Awo mutiddewo. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu nga mujiddamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omugoloko senzikiriza. Alera sembaleke. Paati yasooka mugitegedde bulungi. Muayyemu Allah yagamba fassalihatu. Hafidatu. Qanitatu. Lilghaibi bima hafidha Allah. Allah bw'akuwanga omukyala nga swaliha, omukyala oyo nga hafidha talimu bwamalaaya, qanita ng'omukyala oyo akuwulira n'agondera Allah ebisinga gumiikiriza. Abasiraamu teriiyo mukyala nga malayika nga byonna ogenda kubifuna, wabula ebyo ebisatu Allah byatandikiddeko ze ntandikwa z'omukyala ebisinga gumiikiriza. Nga n'omukyala ye gwayita swaliha Allah era nti wa idha nadarta ilayhi, nga gwe kennyini bwoddeeka n'olaba ku mbooko gye walonda okkiriza nti Allah yampa. N'obawo omukyala gw'oba naye nga nawe okkiriza nti natomera. N'otunuulira omukazi nga sheefu talina n'ogamba Allah wangerera kale.
nenga buddeyo kanti Allah wampa ng'omukyalo oyo bw'ovaawo n'otambula takola bwa malaya yeekuuma kyekyokubiri Allah kyaleeta ng'ekyokusatu omukyalo oyo ku mateeka ga Allah tayomba mwagati mama Amina yambala bw'oti ng'ajja kwambala totambula nga tajja kutambula ebisinga ni bw'aba tamanyi kusiika kigumiikirize kubanga Allah akuwadde ensonga enkulu ssatu abakyala Allah bw'abanga akuwadde omusajja ng'omusajja oyo ategeera Allah ng'omusajja oyo Allah yamuwa amaanyi g'ekisajja ng'omusajja oyo ayina kye bayita iribu ensa ebisinga gumiikiriza ebyo byoyagala ku musajja ebisingakaawo ogenda bifunira mu ggulu kubanga Allah yatugamba gyebiri nammwe abasajja omukyala gwofunye ng'alina muzi bayita zarlal ebimu byotalaba gumiikiriza abakyala bali complete bali mu ggulu era mu sura eyitibwa Waqi'a Allah bwe yali alaga ebintu byagenda okutuwa nga tugenze mu ggulu mu jjana abakyala yabaleeta yasooka n'ayogera ku nnyama kubanga mulimu mummwe abalinga ku nnyama okyuka era watali nnyama obeerawo nga ali kwazikaali Allah yakimanya bulungi nti mwagala nnyo ki naga nti walahmi tayrin mimma yashtahun ennyama y'ebinyonyi mugenda gifuna gyeri mugumiikirize ekyobeerawo ng'osinza Allah nnyo teekamu kaweefube mu sunna Allah wanaakuwejjana buli nnyama ya buli kinyonyi ogenda gifuna n'amanya nti mwemulinga ku bakyala okyuka abaddu mwemulinga bolaba omuwala alina amahips okyankalana yogaseeka amagezi gampeddemu gumiikiriza abalina amahips nga bali very complete baliwa ega nti wahurun hin obuwala mbuyina nga bulinga ng'obubajje otunuulira omwana w'omuntu omaze okugamba oluwala baataddemu luteeke muve ku bano boolabanga talina kyepu bbeere lyamwamba ate olaba omutwe nawo gwensulikana omukazi natenkanankana mabeere n'ogumiikiriza mugumiikirize abali complete baliwa olume kubeerawo ng'owankawanka togenda kumalayo mugumiikirize eyo paati yaffe badde esooka paati eyokubiri twagala tulabe ku kye bayita kaifiyatu qabdu ruuhu lmutawaffa wama yataallaqu bihi baada wafaati butya bwe tuva mbulamu obwensi tugende ewa Allah na biki ebibaawo bamalayika nga banonye kye bayita omwoyo sheekh abadde wano agezezaako bakoonera katono ku mwoyo omwoyo gulina sheepu nenomba tagitugamba hadisi gye tugenda okulaba empanvu mugenda kulaba ng'omwoyo si mpewo kitonde kye batuuka n'okunona nga balina n'essanda n'osigalaawo nakyo mbakitwala mu kitabo ekimu kiyitibwa al irshadu ila sahihi litiqadi kya sheikh Uthaymin kya sheikh Fawzan yateekamu omutwe ogugamba nti arruuhu wannafsu shay'an mutagayirani omwoyo n'omutima bintu bibiri biri mu nnyama byanjawulo omutima kinyama kivunda osigala nakyo ate omwoyo bakinonera baleeta kireete essawa y'okufa bwe beetuuse buli ali wano kyenkakasa nti ekyo olinda kirinde kubanga Allah yagamba nti kullu nafsun dha'iqatul maut buli mwoyo gwonna buli nnyama yonna eri kuno ku nsi eteekwa buteekwa kukombezebwa ku ki mu ayamu yagamba nti wadanna annahu alfiraqu والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى okufa omuzungu akiyita inevitable journey lugendo oluli awo lwotasobola kwetegeka oba lugendo olugwa accidental abruptly
abantu bangi bafa nga talwadde abantu bangi bafa abamate nga agenze kumulwala naavaayo ayinaba naafa olwo abaddu abafa nga baana nga Allah bwagamba nti wa minhum man yatawaffa waliwo mumwe bwenzitanga bwana bubbebi myezi ena Allah n'akatta waliwo battanga myaka 6 tannaba kufuna fayiro yega nti wa minhum man yaruddu ila arzali lumul olwo gwenyama nendeka mu nsi n'okaddiwa likai la ya'lam min ba'di ilman shay'a omuddu n'akula nga n'entegera yamuggwamu nga tannafa kati essawa y'okufa ng'esembedde Allah subhanahu wa ta'ala asindika delegation y'abamalayika bajje bategeere mu kifo wooli na butya bw'oyambadde era baani booli nabo kubanga wooba oli Allah abamanyiwo naga fulani yooli genda mulabe waali mukakase kituufu mu ssuula eyitibwa Waaqia oba Rahman kwezi 2 Allah yagamba nti wa nahnu aqrabu ilayhi min Rahman Waaqia Allah yalaga nti bamalayika basembera awo wooli Allah alaga tusembera awo wooli naye nga gwe totulaba ne bakusalako ne bakwetegereza mujjukire nti bamalayika okujja oyina bamalayika bannaabo kubajja balabira nti fulani gundi kubanga bamalayika bannaabo abeemanyi era musoyitibwa swariki ekitulaga era nti in kullu nafsun lamma alayha buli muntu gwemulaba atambula twamutegako abalikodinga kati banno bakubeerako bano abalikodinga buli lunaku nga bayimiridde awo bali bagenda okujja nga newe oli bamanyiwo nti kasimu yoyo ne bajja ku dduuka ne balaba edduuka lyo ne bategeera engoye z'oyambadde bw'oba omwogezi wa Arsenal ne bakusangira mupiira gwa Arsenal ne bayimirirawo ababiri bali ne bagenda era bano abafayiro ne bazingako fayiro zaabwe zikomyawo kubanga balabe bannaabo abakola omulimu gw'okutwala omwoyo bali ne bagenda hadisi ya Barra ibn Azib radiyallahu anhu gisanga mu kitabo kiyitibwa al-irshad ila sahih al-irtiqad page number 15 an Barra ibn Azib radiyallahu anhu qala inna kunna fi baqi' al-gharqad butwitanika ba malaika bano bwe badda abavudde mu ggulu samba agamba twali mulimbe emu bali bagenzeko Madina limbo y'omubaka eryawo yeyogerwako yeeyo titwali mulimbo emu Madina nga waliwo mukwano gwa nabbi yali Allah amujjuludde ala janazati rasul ekigambo jeneza abasinga mumanyi nti ke katanda akatambuza mayiti wabula nabagamba nti jeneza ye muntu yennyini afudde era imaamu bw'abagamba nga nti salatu jeneza egenda kutandika abatabagamba kujja kusaalira katanda abagamba ki kasonda agamba nti inna kunna tulina we twali ala janazati rasul ku mayiti mukwano gw'omubaka faatana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam twali tuli awo kabwejungira n'atuuka amakulu baali bagenda kujja mayiti mu katanda baziike kabwejungira najja nga tebamanyi nti waali kubanga kyabanga wunnyo nga baziika nga taliyo oba nga taziise nga baziika omukyala era ateeza masijidi ye faqaada ala janazatihi bwe yajja n'asitama bw'ati awaali mayiti faqaadna ma hawlahu abasiraamu bagamba nti ffenna twaliwo baswabi abaaliwo buli eri ayimiridde n'asitama ne balaba omubaka kikyagenda okukola n'akwata akaggo ke n'akalaza mu ntaana n'agamba nti allahumma inni a'udhu bika min adhabu alqabri faqarralahu 3 marrati daga nti Allah nekengiriza gy'oli ebibonerezo bye wateeka mu kinnya kino ekigambo ekyo kiddamu emirundi emeka samba agamba nti watunuuliranga abasiraamu nga bali very attentive kaanna fi ru'usihim ng'oyinza okugamba ku mitwe gyabwe kuguddeko obunyonyi nga teri yenyeenya nongo thumma qaama twagenda okulaba omubaka ng'ayimirira faqaala n'agamba ebigambo bino daga nti inna la abda almu'min bantu mwe abazze wano olwaleero amazima omuddu omutya Allah oba omusiraamu idha kaana fi iqbali min ad-dunya wa inqita'i min al-akhirah essaawa ng'esembedde akutukewo okubulamu obwensi oba ayolekere wa Allah nazalat ilayhi al-malaika Allah asindika bamalayika okuva mu ggulu Allah ayungula
ebitonde ebitalabwangako bukyanga obaawo ne bajja wooli obadde oyina wooli omupiira gwa Man U n'Arsenal nga gugenda kutandika sikwadi zivuddeyo oganudde amaaso oli ku TV bwoti ono omutendesi omupiira yakajjo wa Arsenal ng'akuyambye ng'omusajja wo wa golokipa amuleese Peter Cheeke nga sikwadi wali ogyetegereza nga ku lugobi oluteeri agumiyanga nerakaze tebatandise nga teramuze mumakati mwali ng'amasanyu gakutta ne bayinirira wooli bwoti oyina kuli mugongo muwagizi munna ayina akaveera kaloyovodika nga bamulaba nakusolooza ssente n'oziwaayo nga bakulaba mbaka yalaga nti bajja ne bayinirirawo wooli sallallahu alayhi wasallam n'alaga nti wahumma kafuna min akfanu ljanna omuddu aba ayimiridde bw'ati waali ne yeekanga ebitonde ebyo bamalayika naye ogenda obbeekanga bw'oti nga buli omu akutte essanda bbiri nga bavudde nazo mu ggulu wa hunuutu min hunuuti ljanna ate nga buli omu ayina akawoowo akakutte bw'ati nako nga kavudde mu ggulu mu jjana Allah kyeyagamba nti wadanna annahu lfiraaq abasiraamu essaawa y'okufa nga etuuse obitegeera era obiraba eyo si firimu summa daa malaku lmaut ogenda okulya nga bayita malaku lmaut jangu omusajja yoono oli ku TV otunudde banno bakutunuulidde balowooza otegeera olwo nga wawunze dda malayika olutuuka fa akhadha yadahu ala ra'si al-abdi ngaddira omukono gwe bw'ati ng'ateeka omukono gwe mu mutwe gwo faqaala ng'ayogera ebigambo bino ya ayatuha nafsu tayyib kitonde gwe Allah gwe yateeka mu musajja ono ikhruji ila maghfirata min Allahi wa ridwan va musajja ono jje wano wendi olwaleero ogenda wa Allah mu kwesiima omubaka yalaga nti n'oviibwamu ekitonde kye bayita ruuhu tasilun kikuvaamu nga kyanguyiriza kama tasilu man fi siqa nga bwolaba omuddu bwayinza okukwata ekidomola ky'amazzi n'ayiwa sipiidi gye gakozesa mu kuyiika ekitonde kyanguwa ne kijjaawo kwololwa ogenda okiraba mu ssuula eyitibwa naziaat Allah yagamba nti wannaziaati gharqa awa nnashitwaati waliwo abaddu abaggyibwamu ebitonde byabwe nga byetambuza byokka basubya kusikambula ne wabaawo abaddu abaggyibwamu ebitonde nga byakukaka nga kikkiriza kufuluma kati ekyomukkiriza tasiirun kyanguyizibwa nekivaayo kitambula kyokka kasaba kiyita kyo nga kijja ogenda kukiraba kusawa y'okufa malakul mautu n'alagira abasajja bali babiri bamalayika tifajaaluha fi tilka alkafuna essanda zendaba mukutte muzingulule munzingira ekitonde ekyo ne batandika okuzinga ekitonde ng'olaba wajaalu lahu lhunut n'abalagira n'akawo mu kasumulule muteekako akawoowo ne basumulula akawo ne bamuteekako naga nti fasadu biha ila sama kale musitule ekitonde ekyo mukirinnyise mugende nakyo mu ggulu ne basitula ekitonde mbagenda n'ositula amaaso go n'otunuulira ekitonde nga bakitwala ebimusanga amaaso g'omufu nga gagenze aba takebera buugi bwa kunywa aba yetegereza ki yalaga nti fala yamurruuna ala almalai almalaikata illa qaalu bwe batandika okulinnya mu bbanga awo Allah n'akuggulirawo eggulu n'olaba byotalabanga mu bbanga awo waliwo obutawuni bw'abamalayika bungi nga bwolaba obutawuni obuli ku nsi n'ova essanga n'ojja ebyahalwe mwinakola n'olya n'ojja emakenke n'oyingira mbalala obwo obutawuni bw'ogenda osiŋŋaana bwe buli awo ogenda bulaba ku olwo obutawuni obwo nga bamalayika babuuza bano bannaabwe nti ma hatha ruuhu tayyib ani oyo gwe mukutte awunya akawoowo ne bamugamba nti hatha fulan ibuni fulan ono ye gundi mutabani wa gundi bi asma'i tayyib bakuyita n'amannya nno amalungi allati kaanu yasammuunahu fi lhayati dduniya ago gennyini ge basanze weeyita mu bulamu obw'ensi mbaka n'atukubiriza mutuume amannya nga malungi omwana w'omukulu ye walukooti olinayo Peter Cheeke ate olina Sesezini olinayo Vanipase tolina amulinnya nalimu ate naawe kitaawe gwe agikabbira
alinnya libasanga bakuyita libanjula mu matambangaawo ne babuuza omubaka tuweeyo amannya g'abalenzi amalungi tugatuuma abaana nga Allah agaagala nnyo n'abagamba mutume Abdurrahman wa Abdallah ge gamannya Allah gasinga okwagala g'abalenzi ku nsi